lera ngabwola mukafaananyi ako yavuddeyo n'akola press release bakwano be babadde bamuwera ki ebimuli babadde bamuwera ki ebimuli babadde bamuweereza okulwa mu bufumbo obufumbo n'okubumalamu omwaka oba mukazi obufumbo si bwangu obufumbo bulimu ssente busooka ne bwe buba bulimu ssente ate obulimu ssente buli delicate ebutya kuba saawa yonna omukazi avaawo ate omusajja aba alaba abakazi bangi ate ababa mutaddeko amaaso babeera bangi bagamba oyo jebbi mwagala kaakati banaye bizinensi bw'oba tosobola kweswaza egenda kukulema omukazi takyambada ano okuwa akazi kali akazi omanyi nakawagirange nene mane gamba tukawayadde ekikumi olwasa okuwa Nalongo ssente n'obutamuwa Nalongo tekiina kye kimukyusaako Nalongo mukazi mutobe Afrika tukaddamu okuddamu okuyomba gwe masikini kakati abasajja bannayenzi bansobera wazala mukazi omwana mu Falling Apart mulemereddwa ensi buli omu akutta agage olina omukyalo omulala gwe wavuma muvuma maama w'abaana bo obaako ekikyamu kankubuulire okimanyi Kigayo nalayika aliko ekikyamu kiba kikyamu oluusi buloge kubanga ekisooka yajja mu kamera neyeegaana omwana ng'ensi yonna emulaba ku gundi okwo ku live okwo banaye waliwo abakazi bookera ku makya nogamba nti ntomedde nokkiriza nogamba naye natomera alina ssente oba ayagala kukakasa abantu nti Hajara yamubba nedda ayagala ekifaananyi ky'okumubba kimutambulireko aswaze Hajara nga waliwo omuntu abeera akuteekako kibiifu naye nga tomanyi gye kiva oluusi ayinza okuba nga kuva mabega yali akuwalana naye nga tomanyi nga tomumanyi nakumumanya nteraako live oyo abantu bagirabe waliwo abalaba aboolwatu n'ab'ekyamu I have the feeling inside me that oyo mukyala ayagalako nona linnya lyange kuba yaliko newasa ekyo wakyogeddeko ekyo yajja mu inbox yange sinze namunoonya inbox yange naŋŋamba Hajara engoye zo ze wayambala ku Yidi zannyumira njagala omwana wange azambale ne mugamba it's okay nsobola ozzikuwa okitegeera ne mugamba sigenda na price inze gye nazitungira ngenda kuweera ku discount omukyalo oyo ne mugamba olina ssente mmeka naŋŋamba Hajara twalaana ne mugamba ekisoke kuba naye sina kye ŋŋenda zikozesa okuzitereka nzikuwa ne kwata n'enzimu mwabale kusubscribing aenda TikTok as edition today tuogera ku mboozi ezibadde zigenda maaso ku TikTok mbuulira kyolowooza ku mboozi zineeno emboozi zineeno buli omu azinterpretinga bubwe kambabuulire tulinawo olutalo olugenda maaso abantu be balukozeewo naye bannannyini lutalo tebannaba kuvaayo kubyogerako however JB yavuddeyo n'ayongera okunnyonnyola ng'ali ku faamu ye nga bw'omulabawo mu kafaananyi ng'agezaako okugamba nti bannange temuteekawo mbeera mu baagalana naye nga sinaba kubeera nga nkutwalirawo mu show bwe bale kusubscribe nga oba oli mupya nyigira akagamba ku kasubscribe okubeera nti notweyungako obulambalamba bajjukiza bannaffe abawamato estates management nga baneeno bali responsible for rent collection gwe wenna ayina ennyumba zo ng'olirandi road zikwate zikwase abawamato togenda kuddamu funa stress togenda kuddamu funa bizibu togenda kuddamu kuyomba naba tenants abawamato estates management bagenda kukwatira ennyumba ezo bazikukolektingire mu ssente ate bazikuwe nga zaawamu ne bw'ogamba nti banaye bampeyo ka advance ku nnyumba zange abawamato bajja kukwata ssente bazikuwe mwebale banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu babuuza ebisingawo gendayo ku offices zaabwe we bali location yaabwe
tebalisenguka tebalivaawo paka kuwulira bubi. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga nyongera mpajikuza Dr. Julie. Dr. Julie atunda herbal products gwe wenna omukyala ng'oli eyo tozaala olina ebizibu n'okuzaala olemereddwa okaluubiriddwa bakugamba enseke enkyafu baagala kulongoosa tokkiriza kulongoosa nga Dr. Julie bw'ali. Dr. Julie ayina eddagala erigenda okukoza mu nseke ofune omwana era sigamba bakyala kugenda wa Dr. Julie nga toli mwetefutefu kuzaala kubanga eddagala lyagenda okuwa lijja kukufunisizaawo olubuto. Munoonyeko ku nnamba y'essimu obeere ng'omukubirako bulambalamba. Kaakati gye bukeeredde olunaku olwaleero Sharoni gwe bagamba mbu allegedly eyazaala omwana mu Jebbi bawa CEO Info Trust akuta kati ku internet era obwedde ali ku live olunaku olw'eggulo. Abantu nno bamuwadde amatu Sharon kankubuulire seeka abantu Sharon bamuwadde amatu kituufu. Kaakati nno abantu nga bw'omanyi nti nno tulina ttiimu ez'enjawulo ku TikTok wabaawo abawagira ono wabaawo abawagira oli so tosobola kutegeera naye waliwo omuntu eyaze n'akomentinga nga bw'olabaawo ku posti ya Sharon seeka tuteeremu tuwulirize. Singa lutabanirwa Katonda alutta n'ajjawo ensobi eyo Mr. J yakola banange kikazi goba wakula na single mother. Banange nze sakula na single mother. I grew up with both parents bakyali balamu era bali wamu. That's why nange nkyali n'omwami wange tuzza ku baana n'okubakuza nga tuli wamu mu mukwano n'omuyitirivu pozi n'ekirala Katonda mwawulira omwana wange omutuufu gw'oyagala akuttire kozi nina abaana basukka mu basatu. So kumentioningira nti kana Mukama Katonda kambonyabonyezza nnyo kajjeewo katte oyo asinza okubonyabonya gw'oba ogamba Omukama akuggirewo. Mukama beere naawe. Singa lutabana Bandange Abannayuganda olemwa. Kakati Abannayuganda Sharon bamutandiseko ddo mukajambula mukazi wattu allegedly bagamba nti alina omwana mu Jebbi bawa Info Trust. Naye Sharon yavuddeyo n'awandiika ekibaluwa kibakuntumye nga yeegaana ensonga zino gagamba nti abaana be si ba Jebbi. Era nga bw'olaba ekipapula kye bwekikuweerezaawo bw'okiraba bw'ate bwe yakiwandiise nga nnyonnyola abantu nti abaana be bonna ayinako Martha H ayinako bonna be ba something H. Kakati abantu allegedly obwedda bateekawo erinnya lya mwami Jebbi. Omanye ekibeera ku TikTok eyo gubeera buliro. TikTok bw'oba togisobola giveeko. Nze ndi wano eno okubawa emboozi ezigeze maaso. Kakati abantu obwedda bateekayo erinnya lya Jebbi ku baana ba Sharon. Naye Sharon olunaku olw'ejjo yabadde ku live nga bafanzi ba Mirembe olutalo balusuubudde. Abajjonkera. CEO yajja na breaking amawulire ga Mirembe okwawukana nani n'ensambya. Kakati ate nga ali ku side ya nsambya. So bafanzi ba Mirembe olutalo ne balusuubula bubi nnyo. Nebeera nsasagge okufa obufi. Naye nga bannange mbabuulira gwe mugaso gw'okubeera omusiraamu. Singa mwami Jebbi abadde musiraamu kati singa tagenda kuwowa haki yakubiri. Naye nga allegedly bagamba nti mbu ono ye yasookawo oli. Ono ye yasookawo oli. Naye nga Sharon abantu bamusiimye. Okyogamba ono alina abaana bakulu aba Jebbi. Mbu oshegera. Ana wenjogera kweno family temanyi nti ndi die hard wayo nga bagamba nti Hadija olemezaamu munno mwesonyiwe va mbufumbo bwa munno bannange. Buli kintu bw'okireetera ku internet fe tuliwo kyogirako. Yes. Twabadde no tukyali awo ebyo ngo bitadde ebbali abantu nga Sharon bagamba mbu bamusiimye mbu era mukazi wa mabina mukazi wa kkala mweru ekishibu. Mabina ge gafumba emmere. Mabina tegafumba. Mukwano olowooza abasajja baliko ebyo. Abasajja tebaliko ebyo boga ino batolina bakulekawo. Bakulekawo abasajja ebyo tebabiriko. Omusajja alekawo omukazi ategeera negenda bakawali ne maid. Era kitegeeza alina omugaso gwazudde mu maid. Ati kugamba abasajja tebamanyi kye baagala kyegezaako kugamba kuba nawe oli musajja tomanyi ky'oyagala. Nze mmanyi kye njagala. Bagamba teri mbwa nsiru ebuuka mwala nga Jedda temanyi. Okay. Kakati CEO Info Trust olunaku olw'eggulo nga bw'olaba mu kafaananyi ako yavuddeyo n'akola press release. Bakwano be babadde bamuweera ki ebimuli? Babadde bamuweera ki ebimuli? Babadde bamuweereza okulwa mu bufumbo.
obufumbo n'okubumalamu omwaka oba mukazi obufumbo si bwangu. Obufumbo bulimu ssente busooka. Ne bwe buba bulimu ssente ate obulimu ssente buli delicate. Ebutya kuba saawa yonna omukazi avaawo ate omusajja aba alaba abakazi bangi ate ababa mutaddeko amaaso babeera bangi bagamba oyo jebbi mwagala. Kaakati bakwano ba CEO Infotrust bamuwadde ebimuli oba mbu tiimu mbu balina tiimu mbu waliwo mbu ba friends of CEO friends of tubirabye nno nga bigenda maaso ba friends of gundi ku mutimbagano ba friends of gundi nga baleeta ebirabo bamanyi okukola mbu keeki bakola birthday surprises so twalabye bakwano ba CEO Infotrust nga bamuleetedde ebimuli ekigwe nga bamuleetedde zi keeki CEO n'alangira n'agamba nti private life ye nga bw'ogamba nti yes nga bw'ogamba yajja live gundi ye mu social media Hajati Kuruso nga bwe yajja omwami we mu media kati yafuna omupya bali bulungi. Okay kaakati CEO Infotrust n'agamba abantu nti private life ye agijje mu media tagenda kuddamu kugiteeka mu media era nze babuulira bwe mulundi ogwasembye okulaba CEO nga batijjirako kaakati ssaawa ya kutunda mataka ekikigwe ssaawa ya kutunda mataka ssaawa ya kugenda ku mama's church mugende mwekoleka abakyala abakazaala abatalina bazadde bammwe bebanyiga abatalina bantu bebalabirira nga mumaze okuzaala agenda kukola bizinesi yokka. Kinyuma nnyo omukyala bbaawe n'amwenyigira. Mulimu abakyala abatalina babbaabwe. Awona mangu kubanga omusajja ono anyiga. Mulimu abakyala abatalina babbaabwe betuwogerako. Naye nga singa kibadde kisoboka omwami yali kunyize. Omwami bwakunyiga. Naye kati kuba n'abaami baffe abali bize. Kuba bwanyiga n'anyiga owona mangu kubanga naawe yennyini oba gumiti. Abaami bali bize tebalina obwo budde. Kaakati byebyo bannange bya CEO Infotrust naye nga wenjogerera Sharon Ndooza abantu bamusiimye naddala batiimu mirembe eshigwe naye batiimu mirembe batijja bannaaye nti balina omukwano mungi amanyi bagamba tatanayitayita ate nanyina kukola ki kufumba bamukwazike kulya mboga bamukwazike muwulire ojja mukakasa nange kati nno wiiki bwetutyo bwe tugiyiseemu amawulire ga jebbi nno nago gakutte wansi ne waggulu gatutwalidde kumpi ewiikisi kati 2 namba wiiki eyasooka gaali gakyama nga singa asidi agabbirirako bubbirizi ne batugamba nti CEO Infotrust agenze kukola BBL naye nze nalabye talina bbina yakomyewo talina bbina naye nalabye olubuto olukendedde mukyekandoza yakoze simanyi bannange ewe mukazi mulungi of course teri agambye nti mbiseka mulungi ate muwanvu kizibu okusanga omukazi ng'alina byombi nga mulungi ate nga muwanvu Sofia akubuzeewo abakazi abalungi abawanvu nga bangi naye kati saa ino tuli ku CEO Infotrust CEO nze nakuwadde advice ku page yange ne nkugamba nti mu kaseera kano tewalikiriza ba enemies bokkukuba ku mutwe wali badde osooka n'osirika ne wenyikira musaayi gwa Yesu ne weesiba ekimyu n'otewaba ki ba enemies bossanyu tetwakomyawo olunaku gye bukeredde olwaleero nga CEO agobye omulenzi n'omuwala abo bolaba mu kifaananyi ngera allegedly kuba simanyi bagamba nti baganda ba jebbi bwoba babadde bakumpanya ssente naye kati bye tuwulira ku mutimbagano bagamba mbu bo babadde bamanyi omujja waani wa CEO ebyo bya mutimbagano oba be babadde bawa mujja we ssente zitya nga omwami yabagamba mu munyigayo kayiso ku ssente omwami zaalina tayinza kukola bintu bwe bityo biswaza naye nga bw'omanyi nti omukyala asobola okutunulamu ng'abadde atuuse ku buzibu ng'obwo ng'alaba abeereddewo famire y'omusajja nnyo okitegeera naye yo famire bambi teyandyawuka ate eri gumite adde wamu ate aba alaba nti abeereddewo famire y'omusajja nnyo ate ng'alaba nga atasiimiddwa okitegeera so n'olw'ensonga eyo agambye nti addamu okukolagana n'abantu abo babiri yeggwe omanyi ye tabamanyi mu CEO yabagoba kaakati no Phoebe yavuddeyo najja n'atugamba ku live n'agamba nti ye yajja kufumba obufumbo yabuyingira abumanyi era temulina kye mumugamba tagenda kuva mu bufumbo nze Phoebe namuwagalako ekintu kimuseeka
Phoebe bwe yamala okufumbirwa omwami we batijjamu katono awo ne bambalamu ku bifaanagana. Kati Phoebe n'omwami basigalira kulabikako nga birthday. Which is a good thing. Bwe bufumbo. Naye bino buli kye mulidde ne muleeta ku mutimbagano. Buli kye mukoze ne muleeta ku mutimbagano. Ebintu ebyo bibi era tubagamba nti bibi. Internet eriko abantu ababi, eriko abantu abayikiso, eriko. Nti omwami wa church tasobola kukkiriza bintu bifaanana. Asobikkiriza naye bonga bo bagezi. Kyovula abantu babadde bayita Phoebe fake friend lwaki teyabulirako munne. Yali alina omugamba nti munayo manyi munaye mukulu wange. Omusajja tumugje mu kamera. Bamweyalira ne bamwebika. Omusajja tomufuula content. Naye kakati wano ku mutimbagano kapozi wezitegera nti bazaagala nnyo babeera baagala buli kiseera kola abakazi nga baagala nnyo ebyonoonese basajja babannaabo oli agamba neziba miliyoni 10 njazissaamu nzibe bbaawe. Abakazi bwe bakirina. Kakati ekyo si kyenjogerako sekasirika kompereza abantu. Njogera ku kiiso ekiri ku TikTok, ekiri ku social media handles zonna naddala ng'olesa ekintu ekirungi n'okiraga abantu. Okyabonaabona nnyo, mugana ng'okyakaaba nnyo, okyafuna nnyo ebizibu. Mama tauba bamugamba makula ayina emyaka emeka. No, okwetonda tekubeeramu nti waliwo ekimala. Okitegeera kiringa omuntu bw'atomera omwana wo n'afa. Omuntu bw'atomera omwana wo n'afa. Abagenda kwetonda ekimala. Omwana omuzisi. Of course kati mbadde mbasabanga abakyala bamanye eddiini. Abakyala bamanye eddiini. Abahajjati bange abalungi. Musonyiwe munnammwe. Era omuntu bw'aba yeetonze Nalongo, bw'oba weetonze, okwetonda okutuufu kwe kuba nti tosobola kukiddamu. Okwetonda si amusole. Okwetonda si kugamba nti nsonyiwa amusole. Okwetonda kutegeeza kinti kyenakoze sigenda kuddamu kikola. Olaba kandi nze kigambo sole sikikaka. Nkyogerera ngamba nkikakasa. Sikaka nti bannange because kino kibaddewo kamale gayogera nze ekigambo kyange sorry kiba sorry ate ekigambo kyange mba nkugambye nti tontawanyira mba ntegeeza tontawanya so kati nyange nsaba kusonyiyibwa era nkitegeeza meaning togenda kuddamu ngate njogera ku it's not about kuddamu Seka ndaga akalala endaga video endala ya makula ku police Banange odakulabadde lwaggulo nga makula hajati Jabi makula owa Putulu bamwita wa Putulu nga bamutuuzizza mu bigambo ku poliisi omwana ow'obuwala Tauba ne Mariam. Era nga kineno kyaleesewo ensasagge ennene nnyo ku TikTok awo abantu bakidiscussing'iddeko nno ddala kyavudde ku makula kubeera nti no yabadde yeevuma ne Rama ku makya ku live. N'ayogera ebyama bwe biti. Kaakati nno twabadde tuli awo oba bamusanzeewo oba bamukubidde batya oba bamukonvinsinze batya. Simanyi naye nga makula yabadde atuwa information ku nsonga za Tauba, Mariam Kasirye ne Hajara.
era nga atunnyonnyolera ddala nga tawuba wali omwenzi nga omukolo we bagusonze buli kimu anage abantu abawa information bagenda batoneze soka weebuuze eno information gye bampadde agimpadde ye tasobola agiteeka ku peegi ye lwaki agiwanze fe abantu bajja mu inbox yaffe seeka baagala nnyo okubuukira etoko thank you ne batunnyonnyola ebintu n'otunula n'osirikira n'ogamba naye kati kino ekintu kye baŋŋambye ku gundi kigenda kunteekawa era bwe nkyogerako nzizaako ki tebakusasudde nno oshegeera kuba singa baba bakusasudde nga bakuwadde ku ssente oba kibakaleko bakutwala ku poliisi ne bakkalakate ng'omanyi walidde miliyoni yo okitegeera naye kintu kyakubeera nti n'abantu bakuleetera messages ezo mu inbox n'obuukira si kyangu kaakati nno era ekyabaddewo Rama yagambye nti Makulu abadde alya mu lulime ne mu luzise nga wakubira ku Hajara wamala wakubira ku Batawuba basobola okufuna information entuufu naye Makulu akakubuulire mukwano tukwagala nnyo nze Makulu ansanyusa sijja kulimba yadde tatulangako ku channel yange naye the fact nti musiraamu ate sometimes ayina ebintu byayogera nga mbutuufu birungi asanyusizaayo ng'omuntu naye bambi kino kyamulidde kino kyamulidde kyamukuttemu naye nze era mulabye ku makya omukalukalu tajja busera akedde n'agamba abantu nti babadde bazannya firimu ekikiggwe anti ennyama bwe kutugira ku buko ogamba nti nno kagumba kandaki naye ng'obadde Makulu akedde ku makya n'agamba abantu nti babadde bazannya firimu banaye teyabadde firimu Makulu yabadde ku poliisi nga balimu mugambako ku nsonga z'okubeera nti no yawayiriza abawala abakyala abatali ba myaka gye abakyala abafumbo bona bafumbo oli yafumbirwa dda ono yakafumbirwa naye nga Makulu welcome to the internet bwete bwetambula era bosanzeeko kimanye nti n'abamu ku bo baali babasibyeko internet kuliko basenga baako kuliko bajjajja baako kuliko bakasanga awakadda so buli omu internet yemuvuga lulwe bwe bityo byatambudde ebya Makulu seeka nteraamu manager wa kafeera awo ng'ayogera ku bisirikirwa bannange n'omusajja yeetaagako security newankubadde omuwendo oguliwo kati munene nnyo naye Kafeero ali wakati w'abaana 17 ne 18 bendowooza nze era bensuubira nti babe era abaana abatali babe yabagaanirawo okugeza waliwo omwana omu yaliwo obulenzi oyo twamuzaayo waabwe ng'ali mu mwaka wakati w'omwaka ogumu n'ekitundu n'omwaka n'omulala omwana gwe yagaanirawo ye Bradina erinnya lyali badde Pelagia naye yeri kuyimba n'ayimba Bradina yagaana omumuleeta n'amugulira ekibanja eyo ku lw'Essembabule yagamba ye tajja kujja mu Mivuyo kati etamanyiddwa teryamanyi gy'ali naye nze nali mumanyi omukyala yali abeera kabonera Bradina jako seeka Bradina yamugaanirawo Bradina ndi bakooya bannange ono omusajja yeetaagako security kubanga ebintu byayogedde byabadde biyitirivu nnyo saagala nnyo okupulayinga akantu kawanvu nnyo however eyali manager oba driver wa Kafeero yavuddeyo n'ayogera amazima yavuddeyo n'ayogera amazima ku Kafeero nti Kafeero teyalina low sperm count naye baali bayawukanya omusaayi mbadde simanyi nti omuntu bwe muba mwayawukanya omusaayi okuzaala kuba kuzibu kubeeramu okuzibu kyova olaba abamu bafuna bamuyita batya wano sikoseero nedda oyo oba wafuna muntu alina jinsi za sikoseero nedda mukwano era kyova bakugamba mulinayo sikoseero mu kika kyammwe nedda bwe mubeera mwena muli bakariya temuzaala oluusi kiva kutabula musaayi gy'obuuza omusawo ekyo mbadde sikimanyi kuba siri musawo saagala nnyo okuwa abantu information gye sinaako obukakafu kaakati mbadde simanyi nti abantu baba baawukanya omusaayi kubanga kuva ddi nga abantu bafaanaganya omusaayi si kyangu okusanga muntu wa ena nga beeyagala oba oplus ne kitera okuba ekizibu mukko basobola okwesiima omusaayi kisinziira gwe tobeera n'omusaayi ekyo kiba mugundi kiba mu ndowooza yoseeka teriyo mbuno abantu balina omusaayi gwe gumu mbu bakwataganye mangu anti omusaayi guba gukwatagana ebyalaavu birala ate
Toleeta bya busiro mugundi eno interview seega. Nze manyi kyolowooza kati. Gwe nkumanyi? Kyolowoozezza kyekyo ekituufu. Tugende n'ekyo. Naye nga manager wa Kafeero bamwite driver wa Kafeero yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti Kafeero ne Bisirikirwa balina omusaayi ogwawukana oba oli ng'alibbi naye era omuntu alina omusaayi gwa NB baba wiiki bombi. Kulina okuba at least omu ku mwalina O plus. Yeah, oba O plus waaki. Oba O minus. Kaakati bannanga abatulaba byebyo ebya Kafeero Bisirikirwa okuvaayo n'agamba Kafeero nti yafa siriimu kyalese intaneti ng'ewuniikiridde ekikiggwe. Naye ate yakoze ensobi. Abantu baabadde bamanyi nti Kafeero yafa kidney failure. Eyo yabadde ensobi. Abantu bagayembuka Nairo ke kamutabudde. Anti interview yagikola ali mu kunywa naye special. Anti era kati tanyo si mmotoka. Omutamiivu tabagambwa. Sikyo. Si mmotoka. Omutamiivu tabagambwa kyeka ndowooza okuva edda yali yayagala dda okubyogera. Abaali banywi bombi n'omwami. Mwami yali yamuyigiriza. Kaakati nno abantu ne bagamba nti no Bisirikirwa yabba ebintu bya Kafeero eby'ekajjansi, ebintu bya Kafeero eby'emakindye n'agobamu abaana ba Kafeero n'abalekera amaka g'omukyalo. Naye kati bw'obeera ggwe era naawe kyokola. Lwansonga nti abakyala baagala nnyo ebintu. Buli mukyala ebintu biba by'abaana be. Gwe kolerera ababo be wazaala eri. Anti ono yali teyazaala. Anti kati era yeye yamanya nti. Naye ate mbu omusajja yamwagala nnyo n'okusinga abakazi abalala. Era yamuyimbanga mu buyimba Bisirikirwa. Mbw akakayimba tekaali kake. Mbu yeeyimbira kayimba ke ye n'akatuulamu. Ate baadimuyise Bisirikirwa. Era okuva ku olwo ne yeetuuma Bisirikirwa mbu ye yeetuuma. Yeetuuza mu Bisirikirwa. Byonna nti mbijja ku TikTok baddi eno TikTokers edition yakututtamu muntu. Yonna bye bagamba mbijja ku TikTok byambu. Allegedly nkiddamu. So totekamu feelings, totekamu hard feelings, no hard feelings mwenda show. Just mpandiikira kikyolowooza ku nsonga zino. Myaka nga mingi Kafeero bukyafu. Yafa 27. Naye pakati abantu bakyamwogerako. Yaliwo mu bulamu nga trendinga nakati akya trendinga. Ye mufu yekka asoose okutrendinga ng'afudde. Kaakati no twalabyeyo omu ku bantu ababadde beyita abaana ba Kafeero nga famire yo okuva 40 emunoonya kyokka nga yasinga okufaanana Kafeero ekirevu. Okufaanana Sseruganda. Mbu yava 40 najje ne Kampala ng'ajja asotya. Ng'anoonya famire endowooza okuva edda ye yali yeegomba Kafeero yaba amuzaala. Engeri gye yafa n'asalawo yeerimbike mu famire. Agamba nti naye wala Kafeero. Omusajja ozo nabulabirawo waafaanana n'enfaanana ye nga bw'omusalako enviiri n'omusalako ekirevu. Talina waafaanana Kafeero mukwano ne famire y'omusajja ono temanyi yadde Oluganda. Boogera lw'ewaabwe. Lwabakiiki. Naye abantu balina ebirooto. Gwe ng'obeerawo ng'ogamba nti nze njagala kuzaalibwa mu famire ya Kigozi ndi muwala wa Kigozi. Kisoboka. Kaakati no manager ayongedde n'agamba nti yadde Kafeero yatamiranga naye si ono omutamiivu Luju gye yagwanga ku kkuba ekikiggwe. Anti omutamiivu tabaagambwa. Era omutamiivu tasobola kukyama wa neighbor. Akyama we wadde oluusi asula ku bulyango wabweru naye nga we. Awonna we tuvaawo bannayimba twaliddewo mu lutalo lwa Nalongo ne Horace Dwo teruliggwa. Nalongo Bridals ono ye yanyambaza ku mukolo gwa Tauba omanyi naleekaanya abantu. Abantu banjogerako ebigambo bingi banzijongera mbu nze nayambadde ng'omugole. Nalongo Bridal munaye yanyambaza ku lunaku olwo. Ate nali sikimanyi nti n'omugole agenda kwambala colours ezimu nange naye nga sayambalanga mugole. Nze nali nyambadde brown. Omugole yali ayambadde gold. Purely gold. Naye nze nali nyambadde coffee brown ne gold. Omugole yaleeta gomesi okuva ku makya. Yayambala gomesi nga 17. Kituufu. Kati eyo just gomesi emu yokka neeyogeza abantu omwama anti mbu omugole yafulumira mu kala eyagala kale okwefaanaanyiriza ate nga nagamba nti kanyambaleko eyo kala egubyemu mbeera kwambala ku kala emasamasa banaye naye nfe abagole tubamanyidde mu ziri kala ezaaka kankubuulire tosobola kusinga mugole ku nyuma yaleeta obutaala tosobola nabwetimba bwe pa obwekale mufaanane
Anange Nalongo Bridals bwatyo bwafaanana era nga yabadde ku live no bawe ex-bawe gwe yazaalamu abaana abalongo Orasi. Orasi ne Nalongo baludde nga beevumira ku mutimbagano ogwo. Nti Orasi yava nayokko najja na insultinga muwala we n'amwegaana mu maaso g'abantu ku live ku TikTok. Kaakati Orasi yafuna mukyala we gw'alina ennaku zino naye bamanyi okudda ku live ne bavuma Nalongo. Era bwe bitibwe byabadde nga Nalongo agezaako okubawa levo. Sekanteeramu Nalongo awo ne mukyala wa Orisi. Katunuulira konna kalinga kumukiriza akusule akuwe olinga amaze omuzungu yakufira makulu olina ekisirani buli gwe kwalakanako afa toddamu okumanyira gwe kamasiki naddala lini lwaki ng'ovuma mama w'abaana b'omunnombu mu mazi simumanyi katunuulira omulambo akakazi kalinga akagenda okupeekya Richi Kuli ayogera ku linnya lyange ani oyo? Yeyogere kasooka yayanjuli simumanyi. Nyi oli gwe mmanyi si oyo. Ani oyo simumanyi. Nalongo esimu giteeke bulungi esimu tebagulira giteeke buwaggulu giteeke waggulu. Ani aŋŋambe takumanyi. Gamba akakazi akakadde akawunya n'obusolo akakakyabada. Sikumanyi gwani. Sikumanyi gwani. Orasi namulya myaka 15 buli kyalina ku mubiri nkimanyi. Yani bana business bwoba tosobola kweswaza egenda kulema. Sikumanyi gwani ayogera. Omukazi takyabada. Okuwa akakazi kali akakazi omanyi nakawagirange nene mani gamba tukawayadde ekikumi Orasi okuwa Nalongo ssente n'obutamuwa Nalongo tekiina kye kimukyusaako. Nalongo mukazi mutobe. Asirika tukaddamu okuddamu okuyomba gwe masikini. Kati akola ki? Kakati abasajja bannayenzi bansobera. Wazala mukazi omwana mu Fallings Apart mulemereddwa ensi buli omu akutte agage. Olina omukyalo omulala gwe wavuma muvuma maama w'abaana bo. Obaako ekikyamu kankubuulire. Okimanyi Tigayo nalayika aliko ekikyamu. Kiba kikyamu oluusi buloge. Kubanga ekisooka yajja mu kamera ne yeegaana omwana ng'ensi yonna emulaba ku gundi okwo ku live okwo. Banaye waliwo abakazi bookera ku makya n'ogamba nti ntomedde n'okkiriza n'ogamba naye natoomera. Bamuliisa ssekkoteka. Noga kati natoomera n'okkiriza noga kati mbutuufu natoomera ntomedde ebisooka n'ebisembayo naye nga bampi. Orasi oswaza era basajja banno bakutunuulira ku intaneti okwo bakulabaga ekisajjasajja. Kakati nno nezija n'ensaasira oli omukyala gw'atudde naye. Ate osaasira waaki? Kubanga bye bakola mukyala munne naye enkya bye bagenda omukola nga Orasi afunye omukazi omulala. Ontegedde? Kakati ku lwaki mba simusaasira? Nyinza obutamukwatibwa kisa. Anti kyokola. Naye nze mu bombi ababiri ndabanga abanywi b'omwenge ndabanga walagiye mungi. Orasi ne mukazi w'oyo omupya. Just baagala kulumya Nalongo. Balowooza ebyo Nalongo bikyamulya. Naye ng'ate omusajja akimanyi Nalongo amwagala nnyo. Sisuubira. Bwe kiri. Singa Nalongo abadde akyayagala oyo omusajja Nalongo alina amaanyi gonna agafuna oyo omusajja. No munnange obeera na buli kimu naye omusajja gw'oyagala abeera oluusi. Nalongo yamuvinga dda ono abaana ba Nalongo bakuze. Ate Nalongo yali okuwo ng'atunyumiza emboozi ekwatagana ku oyo Bikaaye. Byonna bye yamukola. Waliwo Bikaaye akuyisa mu bizibwe. Manyi abasajja bano balina omuze. Abalowooza nti naakuleseewo amaze tolina kiddako. Abeera surprised okulaba ng'ogaggawadde. Nayagala akubiifi. Ate aliko okukuwala nti ekyo Orasi kyaliko Nalongo yafuna ssente yamala kankubuulire. Ate era n'abasajja abasobola omwagala tasobola kubulwa. Mukyala mulungi. Tugende nawo ku mboozi ya Hajara abaana ab'obuwala. Olabye omuntu ku TikTok alina olugoye lwayambadde omukubira essimu ate omugamba nti olwo olugoye lwayambadde ku Idi ndusiimye lumpe ndugulire muwala wange. Abatategeera mboozi ya Hajara Idris n'omuwala ono the boss lady bweti bweri. Nti Hajara yayambala olugoye lwe yalimu ku Idi ne muwala we.
ono n'akubira Hajara essimu n'amugamba nti nina muwala wange emyaka 19 mumpeera olugoye olwalwambale tukusasula emitwalo ameka ana nga Hajara akwata olugoye ng'aludelivaringa nga balutwalira omukazi omukazi amala okumalayo olugoye ennaku ezo zonna ng'alukomyawo mbu bamudize ssente ze mbu nga lujjudde amasanda nga luyulise ng'agamba Hajara nti olugoye lwabadde lubi lwabadde lufu lwabadde poor quality. Hajara nga amugamba ye olugoye lwe nayambaddemu olunaku lumu ogamba otya nti olugoye lwabadde lulifu lwabadde lukadde naye Hajara we munenyezaamu waawano okwata otya olugoye lwe wayambala ku Yidi n'oluwamba omuntu ebiseera byomukakasa Hajara yayita nabakutandika kutunda ngoye. Tetuganya bawala muba mwagala nnyo ssente omuntu wajjidde mu mawulire n'akulabisa n'agamba abantu nti akubanja singa yalukwata olugoye n'akuloga nkubanga olwedde wali walwambalamu era nakikakasa nti olwambadde mugumanyi kyoba yamuloga era munnange kubako abantu ku midio kwo ng'akwegomba nga ayagala kubeera nga ggwe mpulira waliwo kye bayita destiny swap. Abakyala mwegendereze ebyo ebintu by'okukwata mbusimanya ng'olugoye musimanya olwambaddemu mbugundi akugambye lumpe olugoye lumuwe nga tagenda ddukomyawo ng'olumuwadde ate ng'olugabye nga kasasiro nogamba wadde nga togenda bizza mu bulamu bwo naye ebyo ebintu mbusimanya nguza olugoye banaye oba tomanyi intention ya muntu ku lugoye olwo so kyekyaliwo okulive nze ekibuuzo kyange kiri nti Boss Lady ono ayagala ki bwe yaleeta ensonga mu mawulire n'akuba Hajara nti amubanja ssente yamubbako ssente abantu bagamba kati kusondera ssente tuzikuwe weesonyiwe Hajara abantu bamwagala nze ku mutimbagano sirabangako omuntu gwe baagala nga Hajara yeeyisa bulungi ate ayina eddiini atya Katonda Hajara akulembeza Katonda omuntu akulembeza Katonda omulabirako ki embeera ze ebya Katonda bijje mu bino gamba yewe ekitiibwa ku mutimbagano period kati nze sijja kumujajinga kubanga tewali amujaji nze naye tewaliwo omuntu gose agamba mbu oyo omuntu atya Katonda omuntu atya Katonda bw'otuuka mu maaso g'okimanya kati nga ggwe bwe watuuka mu maaso ga Hajara n'okimanya Hajara twamuggyako interview naye nga bwe wakiraba sisobola kiraba omuntu eyeetoowaza mu bantu yakuzibwa okukuzibwa okweyisa obulungi ebyo byonna bijje mu Katonda kati gwe weeyise bulungi yagala abantu nga bwe weeyagala balirwana abo batoolera essala mbwawomba ntya Katonda yes kwe bayita okutya Katonda nga tonnamutya sooka okole bino then oluvannyuma ojja kweyongerayo Katonda yennyini aba amaze okublessinga kakati obukkiriza si we tumukeberera naye kyemmanyi nti Hajara yeewadde ekitiibwa ku mutimbagano yeetadde mu kifaananyi eky'obusiraamu yeetadde mu kifaananyi eky'obukkiriza kuba obukkiriza bubeera mu mutima gwa muntu tosobola kubulaba naye abantu baagadde Hajara ge mazima bagamba omukyalo ono the boss lady kaba musondere ssente ku live ya Kyagulanyi ya Shadia wa Kyagulanyi n'agenda ku live endala n'ayogera ekintu kyekimu n'akuma olutalo ne bamugamba oyagala kitukusondere ssente ogende n'agaana kakati nze kye neebuuza ng'omuntu ono omukazi ayagala kyayera ayagaza ki ayagala ssente ayagala kulabisa ayagala kulaga Hajara nti talina ssente oba ayagala kukakasa abantu nti Hajara yamubba nedda ayagala ekifaananyi ekyokumubba kimutambulireko yes aswaze Hajara nga waliwo omuntu abeera akuteekako kibiifu naye nga tomanyi gyekiva oluusi ayinza okuba nga kuva mabega yali akuwalana naye nga tomanyi nga tomumanyi nakumumanya nteraako live oyo abantu bagirabe waliwo abalaba aboolwatu n'abeekyamu I have the feeling inside me that oyo omukyala ayagalako ono n'alinnya lyange kuba yaliko newasa ekyo wakyogeddeko ekyo yajja mu inbox yange sinze namunoonya inbox yange n'aŋŋamba Hajara engoye zo ze wayambala ku Yidi zannyumira njagala omwana wange azambale ne mugamba it's okay nsobola ozikuwa okitegeera ne mugamba sigenda na price inze gye nazitungira ngenda kuweera ku discount omukyalo oyo ne mugamba olina ssente mmeka
Nangamba Hajara twalaana nemugamba ekisooke kuba naye sina kye ngenda zikozesa okuzitereka nzikuwa nekwata nenzimuwa bwenazimuwa bagenda oba bazikoleramu biki bye bazikoleramu enkeera ne bazikomyawo okitegeera mbu Hajara engoye embi era engoye zakunyuuka naye imagine olugoye osobola odwambala nga tulwambala buli lunaku ne lukunyuuka mu ddakiika nga bazituddemu amasanda nze atawaata mmere nga bazisuddemu amasanda ne bakeera kukya ne bazikomyawo namugamba saazitwala nawange namugamba zireke ku dduuka okitegeera bazikuba ku dduuka omukyalo oyo nanteekako amaanyi mangi nze saagala nnyo bintu byakunteekako maanyi kuba nze nkimanyi omutima gwange munafu Hajara sobo kulinkulize mutima oyo omukyala yajja ewange ku nsonga z'engoye nze kamakoogera twali tugenda kumusasula sente ze si oyo omukyala simanyi abeera Canada eyalina omwana alina promo ne bagamba oyoza sente meka zoyagala wagaana sente ku live ng'eriko abantu 3K n'ogamba ozimulekedde omusonyi ye musiraamu muno kati muno olebukanya waki ne message nzikyazirina nange kyekinneewunyisiza kubanga ono mubuuza bamusasula nedda nnyabo oyo omukyala kennyininyini twali ku live kuba olwo lunaku ono Hajara twali tuli kusonda sente za Kadama agamba nti yabba sente ze Kadama n'asonderwa sente n'azitwala oyo omukazi ne tumubuuza sente zo mmeka tuzikuwa omukazi yagaana sente ku live yange kwennyininyini yagakono nalina byamaanyi oyo omukono wagenda okujja ku live yo nga wallahi namala omuwa sente okitegeera it's my own era bino byonna ebyatuukawo byange Yako kakati bannange Hajara yalabikiddeko ku live ng'agezaako okwewozaako ku nsonga zonna ezigenda mu maaso okuviira ddala ku nsonga z'obutambi. Emisango mingi egyamusomeddwa nga mwe mulina omusango gw'omukazi oyo the boss lady eyagulira omwana we olugoye wano e Kampala ate n'atandika okubeera nti nno ambanja ssente z'olugoye olwo ti olugoye lwali lulipuwa quality ng'olugoye si lulungi. Hajara kyeyeegaanye mwe mulina okubeera nti no Hajara yali ku live emu n'agamba nti bannange nze temubuuza ku bya mikolo mubuuze ku bya bizinensi. Omuntu alina ensonga ze ku lwaki abata atendinze mukolo. Bano abaana baali bamanyikiddwa ng'ab'emikwano abasatu actually baali bana Mrs. Perfect Hajara Tauba ne Mariam Kasirye. So ne bajja nga basplitinga slowly by slowly. Naye omuntu bw'aba tagenze ku mukolo gwa ex-friend we kiba kitegeeza alina ensonga ze. Either baba balina ebintu bye bayawula ebimu, baba balina ebintu ebimu bye batakyagatta. Ate nga n'agamu kugayitingana mu nkubu nti beeyagaliranga abasajja ne bijja nga bibatabula okitegeera. So ne kibeera nga kibaawukanyiza ddala era Hajara teyaliyo ku mukolo. Oba oliawo yali ate abantu okumulaba kwebyo ebyali byakabeerawo naye ate tomanya oyinza okwesanga ngoba tebamuyita na kumuyita oba nga tebamuteeka kubabuuza oba nga tebamuteeka bingi naye tasobola kuvaayo oba oliawo n'abyogerako era bwe bityo ebitambudde ebyolunaku olwaleero omuzikize mbasibwe nze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe nga tewerabira Bawamato Estate Management nga baneeno bali responsible for rent collection. Bagenda kukunganyiza rent mukwano nawe woli otye banonyeko ku namba y'essimu gwe landiroodi gwasuubira okuzimba mayumba gendayo obeebuzeko. Dr. Julia atunda ddagala lya habo akugamba nti habo kati yaliko toyonona ssente genda mu ddwaliro mbuno bakulongoose busimayo abakuba empiso bakole bati alina painkillers ziwonya omusujja alina painkillers ziwonya omubiri oguluma alina eddagala erya buli kika abaami abalina prostate enlargement mbagamba tokkiriza kuteeka mu kapiira. Genda wa Dr. Julia kuwa eddagala obeere ng'olikozesa ate lijja kuyamba bulambalamba abakyala bagaanye okuzaala. Omulembe guno tulemererwa kuzaala tokkiriza kulongoosa bizimba. Dr. Julia alina eddagala ligenda kuyambako okubeera nti nno likutereeza obeere ng'ozaala bulungi era bw'oba tonnaba kubeera ready tonywa eddagala lya Dr. Julia nga tonnabeera ready